stars collide. Lutaya's greed could never hide. Kivumbi's riches left behind, a legacy now hard to find. My own son walks the dusty road with dreams that carry heavy load. Lutaya wanted silver and gold, but my own son's heart remains bold. My own son, my own son, you'll shine in the darkness, strength you will find. My own son, my own son, stay true. The world may break, but not you. Daisy, kati ekisinga obukulu ofiisi yo buli kimu kiri wano bibino wano ofumbira kuno nakuno ekiba kikwanguyire ekikwanguyire kyokola ki kyokozesa twegiziizaawo omanyi nze ku mukozi ofiisi esinga obukulu libafumbiro kituufu mukama kati lyerino wetukozesa ng'effumbiro ate era kinsanyusizza nti buli kimu bwekiri kyenneetaaga okukozesa okufumba emmere tejja kulwawo ejja kugira fridge amazzi aganyuguka katunda ng'okasangawo kati n'ebirala ngenda bitulambuza ebyenjawulo naye nga bw'omanyi siyinza kwetulinkiriza nga nanyini waka simutegeezezza omanyi omukyala yabeera nanyini waka ekyo kituufu nnyo nga bw'okyogera kamala okubira ku nation kasimu mutegeeze omukozi omupya atandise Oh, sweetheart, how are you? Mbadde nno nfulumamu naye mu kaseera katono ne wabaawo omukyala ansazeeko wano. Daisy. Bye mwali mwayogerako by'omukozi. Fine, kati yazze nga wakagenda. Ne twogera nga nnyinnyonyoddemu ensonga emuleese nga ndaba twagyogerako. Naye mukazi bambi ayogera bulungi bw'amaliriza n'endaba ng'era twabimaliriza ebyo kati n'enzikaanya naye ku kyaki byonna ne tubikkaanya salale na biki bye twetaaga mbimubuulidde bulungi byonna. Lwakuba ngambye bw'ati ng'omuntu omwesigwa ennyo gwe twetaaga amusuubira mu wiiki emu kati ye n'asaba mbu kaasigale agira akola nga bw'akuumira oli ekifo then oli bw'ajja agende. Anaze butakiina muzibu kati nkubye kwebuuzaako mulekewo kuba esaawa eno ndi mu kugenda mulekewo okay kati ebisinga mbadde bimulaze kati bw'onooba okomyewo ojja muwa instructions endala. Okay love, I love you, take care. Kale kati Daisy akkiriza kati tugende kulaga enoonoosula biki oba kale yajja bikulaga kasita nkulaze ebyefumbi ye ebisigadde ajja bikulaga
neyanziza nnyo togenda kwejjusa mu wiiki emu. The maintenance of this company requires us to work so hard. It's a new financial year and I'm willing to work with those who are willing to work with me. Naddala ababali abeetegefu okukola ebyange byenjagala okukola. Kandoweza ekyo muso kiwulidde. Ndi wano nga siriwo okuvuganya na muntu yenna. Kyensalawo kye kiba kisembayo. So the fact that I want to motivate you guys, Nagambia, let me employ my sister, Treasure. Treasure has got the best master's degree when it comes to finance, accounting. She'll be sitting in my office. So, beg him. Documents, checks, receipts, invoices. Mbadde ntusaba. Obikwata obiteeke ku desk ya sister wange. Agenda kutula mu office yange. Ogwo omulimu tokyagulina nojja kusigalawo ng'okola like the rest of the guys. So, Treasure, you're welcome. Thank you. Wano oli waka. This company is for our dad. Yatukolera. So, I've employed you. Ojja okole ku kadde oyagala okubala ebintu by'essente. Most of you mumanyi Treasure. But I'm going to give an opportunity to say something. Members ba Air Masters mwenna nsanyusa okubalaba kuba abasinga mwenna mumanyi nze Treasure era nze nga nze kola nammwe twenatandika kukola ffenna yenna abeera neetaaze ngenda kubeerayo mu office era ndi mwetegefu okukola nammwe. Thank you. So, abaana abagagga tebatera kwogera bingi. After all, lwaki abayogera bingi nga ssente zisinga obukulu azirina? Musa, I want to give you an opportunity to welcome my sister at the same time to say something. Neyanza Pounds. Tweyanziza ebigambo byaffe by'otuwadde oba oliawo nga bimu ku ebyo bigenda okutwongeramu amaanyi n'okumanya kampani yaffe bw'etambula ate n'ekirala tukusanyukidde nnyo nnyabo Treasure nze ebbanga si ddene okutegeera naye ndowooza tujja genda tumanyagana mpola mpola tuli bakozi abeewaayo okulaba nti tusitula kampani eno Air Masters nga tuli bumu nga bw'ogambye nti wooli ku lwaffe naffe we tuli ku lulwo ate ne ku lwa boosi waffe oku Ntiko Pounds na bwe kityo tuli beetegefu okugenda n'ebyo byonna bye tulaba nti bisobola okutwala kampani yaffe mu maaso. Mpozi n'ekirala ngenda kusaba abakozi bannange twongeremu amaanyi mu nkola yaffe ey'emirimu. Ekisinga obukulu kampani yaffe kulaba nti eyingiza amagoba mangi okusinga gebadde eyingiza tusobole okusasulwa obulungi. Abamu ku ffe tumaze ng'omwezi nga tetusasulwa oba oluyaawo kiyinza okubeera nga kiri mu kusala oba olyawo kw'ennyingiza ya kampani yaffe naye tulwane masajja ffenna kampani yaffe yeeyongeremu amaanyi ne ssente zeeyongere mu yo buli omu asasulwe nga mu budde. So neeyanziza nnyo Madam Pounds ndowooza nange kankomaawo kasita tutegedde omuntu kati akwatisaganya ebyensimbi tujja kuba tukolaganira wamu. Thank you. Ekyo kitegeeza ki? Kitegeeza ki? Kwegamba obedda lange byonna byenjogera kasasiro. Nze obedda byonna byenjogera kasasiro. Naye temwerabira mbona nze nsayinira ku musaala gwammwe. Omu ku omu manyi amannya gammwe.
Anyway, mugende ku mirimu gyammwe. Anyway, kati tweyanzisa. Hey, good morning, sir. Oh, good morning, Shiva. How are you? I'm okay. How are you? I'm good. Ngonkedde. Ekinkezeza nno leero. Nkedde kukwata kifo mu mmotoka yo. Leero olina okuntwalako. Ate ne kyambadde nteesa. Buli ajja okusabira okumutwalako mugambe wajjudde dda. Lwaki? Kubanga nze kyokutwalako sikinaako buzibu. Bayira benze emmotoka eyange okutwalako abantu bonna oyo yenna awulira nti yeetaaga omutwalako sikinaako buzibu bwonna. Naye okusaba okuyinza okuba okukalu. Olw'ensonga nnyinyoka buli omwandaba era abakozi bonna mbayitako wansi awo nga bandaba. So olina alaba nagamba maneja musawo yafuluma kangenda antwaleko. Kati olaba ogituulamu omu olina ajja n'omugamba nti nzijudde ng'ate balaba we bali already teri yayingidde. Kiba kirabika kiti si bulungi. No, kubanga nze even me last time era mwandeka naatera saakiraba bubi. And nekirala tomanya nyiza okufunako kachansi akantwalako after work. Nina, natujigenera watu babiri bwetu. Okola ki mu ofisi ya Musa? Kigenda mu maaso? Okola ki mu ofisi ya Musa? Bano baleero wamanga bali mu kukola guli wano. Excuse me, sir. Get out. Musa. Good morning. Nothing is good about the morning. Kigenda mu maaso? Tewali kyamaanyi. Kiki kyendaba? Sinnaba kutegeera pounds. Tontya. Ndina kwa buzibu? Kyeka mbadde ndabye bubi. Anyway, kibadde kindeese mbadde nze kubuza. How is the new office? Litambula bulungi. Office eri bulungi? Nze kyenkakasa ofiisi bw'oba buweereza si kikula kya ofiisi oba ntebe mw'otudde n'ekikulu obolerezaamu otya emirimu gya kampani ndi okay. Anyway, mbadde nze kugamba like in case you want anything or you need anything oba waliwo ekintu ky'otategeera I'm always the next door beera ng'ojja ewange. Ekyo nkimanyi mukama wange. Badde nga toyagala kuyita mukama wange naye pounds ekyo nkimanyi nti gwe ali waggulu wange era bwe mba nyina obuyambi bwonna bwe neetaaga mba nyina okujja nenikutuusaako. So ekirala I want to invite you out for lunch. Is it okay? No, it's okay. Today? I will let you know the place and time, but it must be today. Naye bwe kinaaba kitalubyemu ojja tekikola bubi mukama wange ne tukikola olulala kuba leero bwe ntunuulira ku tebo yange mbadde nyinako ebikwasaganya bingi naye kiyinza okugaana leero ate enkeera nekibeera. Okay, so kankuleko okole. Okay. Kale so. Kale nyama. Atikale sisisawe mugenda kiwuli. Kati ekirali awo. Oli mugenda kuwola. Okugyeko ebyo ebyokubalansinga sente. Nze ndaba akawedde. Nze mundekete mumanyi na nze ntikuddwa omugugu gwe mutamanyi. Mpulira ndi mu mativu munda muzi. Ye bali kuleeta muganda we kukola ki? Kituufu. Kujja. Era ngenda situla ebitabo bye bulungi. Singa ngambye nabbi tuwalirawo ssaawa zino. Omumanyi ekiri mu kitabo? Mumanyi ekiri mu kitabo? Nze simuyinaako buzibu. Ngenda situla ebitabo byabwe mbibatwalire basule bulungi kikampani kya kitaabwe nga tewali ebizuulaako. Olaba abadde omu nga yakitwalagana. Bannange. Ate oyo awo okubiri.
Oyo sebo gomulaba. Yo muntu akugamba mpayo 3M 4M simanyi 1.5 nina gwenzi wakatikati yanguwa amaya sinika manyi ndikatata yakolera adwado arukana yanguwa kautabilite sasa ni yanguwa mugamba ko tomanyira bakulinya kitawo Chokanga naffe tuliwana abamu tetunnasasulwa na musaala. ekyuza ekimani yamabe myezi Kyokka akyusa emmotoka ng'akyusa engoye. Oyo omukazi bayirawe. Naye nze ekyamazima si kaaki. Ojjula ogenda okugambako nti owaaye oli mu kukyusa emmotoka tetunaana kusasulwa musaala. Tubanja. Musoke mulinde. Mulowooza luno omwezi tunaasasula tunakwata kasente omukazi nga yeejalabya nnyo. Nnyo. omukazi yabagamba kitawe yamukolera Nga yamukolera. Nze nkakasa kweyo emmotoka. Ekyamazima sente zaffe kweziri. Kubanga buli dakiika manya biki buli dakiika batusala ssente. Nolugamba tuli kuki? Sente kweziri sente zaffe kweyo emmotoka empya gye yaleese. Kubanga yo nagenza ogibuuzaako nga ya bbeeyi. era nga temutawananze kusaasira kubanze obanje emyezi ebiri olamuza mu motoka Manager musajja baleko ssebo. Kale treasure nawe gyebaleko. Kale ssebo. Nze nno munaye ekindeese mbadde nze kusiima by'okola. Weebale nnyo weebalire ddala emirimu gy'okola. Osiima. Nsiima. Era weebale nnyo olw'ebirowoozo byo. Era nsaba obyongereko tobikomyawo ebitwala kampani eno mu maaso. N'olw'ensonga eyo munnange badde nsaba buli kyokola okikole n'amaanyi n'obugumu n'okwagala. Era oyongere bingi nnyo okuwabula mu kampani. Nkimanyi pounds si mwangu naye ate gwe omusobola era osobola okubaako obutuusa kampani eno. Kati nno munnange treasure ngenda sooka ate nange kwebaza nti weebale bw'oba otwala akadde n'osiima nti ebimu ku birowoozo byange bisobola okutwala kampani mu maaso nange kimpa essanyu era amazima gali nti nsiima era nsiimye naye obuzibu buli nti omanyi bwe tuba tusoma business management tusoma ebintu bingi ne batuyigiriza ebintu bingi omuli n'okuwa mukama w'ekitiibwa kati ebiseera ebisinga obungi ngenda neerabanga ndaba obanga singa mba nsise naye omuguwa mbanga amututte speed so mba njagala olumu nkikole nga tutambula ku peesi y'emu nze naye bwe ndabanga ekintu ekimu kyendeese kiyina engeri gye kimuyisiza bubi olumu olinya ku breeki n'ogamba kanneme muvuga speed kamutwalire ku peesi ye. Pounds waliwo yeetaaga okuwabulwamu nga ate teweetaaga kusirika kuba bw'onookisirikira ate kirina ekyakyo kigenda okwonoona. Then ekintu ekirala ekindeese kibadde kya nze nno njagala uniform. Ndaba nga munyuma abaana banyuma bali very smart. Era n'olw'ensonga eyo nze njagala uniform nange njagala kunyumangamu. Kati nno munange ebintu byewuunyisa gwe ne pounds muli baaluganda naye munange ebirowoozo byo ate mbyagadde nnyo bw'obanga otuuse n'ekyokusiima uniform. Nze njagalira ddala ne pounds nja kwogera naye ayina okujambala. Simanyi oba olunaku lusobola okukya ne pounds n'alaba ekirowoozo ekyo tekyali kirungi. Ajja jjagala kuba buli bw'otunuulira abaana nga batambula bakola omwana n'akuyitako omutuna n'ogamba wow ono wa Air Masters. Era omuntu eyaleeta idea ey'abaana okwambala uniform namwagala nnyo ate ng'olabika yiggwe era nkuli wano mu maaso. Webale nnyo okubeera n'endowooza ezo era tusaagala ozituulire endowooza ezo bwe zityo olina okuziggyayo era bw'olabanga waliwo ebikaluubiriza obigambye pounds n'akaluubirizaamu wendi. By the way nange nze tewali buteeka liŋŋamba nti njambale naye nalaba nti
bwe bukeera enkya nange nenjambala tulina ekifaananyi kisobola okusigira amakampani amalala nti tuli banjawuloko ne bwe baba bantu bano aba bulijjo bw'aba akulabya ng'akulaba mu uniform akulaba nga oli wanjawulo so nakyagala nnyo era nange kaakano kanyumidde dda so kati kyengenda okukola bw'oba owulira ng'okakasa nti ojagala ngenda kulaba ono omwana Jebuke fashions kuba yazitunga ngenda kumulaba mugambe either ogendeyo ku workshop akupimeko oba okumuyita gye wala akupimeko. Yeah, it's better ajja mpimeko kuba kati nze ate otambula omu simanyi ate ye kati wanaakola ki nja muyita amanyiwo kati ndowooza nja kumugamba Treasure webala kusiima birowoozo byange olunaku olulungi